Kirwanga Parliament ya Uganda ye-11 enaatera okumalako ekisanja kyayo yayisa etteeka erikugira omukwano gw'ebikukujo ng'era kino kyalagibwa ng'ekyakolebwa olw'okukuuma ennono n'empisa z'abaddugavu wano mu ggwanga Uganda. Kati olwaleero sipiika wa Parliament Anita Among bw'abadde asisinkanya ekibinja okuva mu ggwanga erya Ghana ekikuliddwamu amyuka sipiika w'e Ghana Andrew Amawok akinogaanyizza nga bwe wataliiwo kigenda kumuseeseetula okuva ku kulwanirira ennono awamu n'empisa z'abaddugavu. And preserve the values, you must know that there are detractors out there. The detractors that are out there would not want us to preserve our cultures and our values. For instance, the issue of Uganda, we have tried our best and we will do our best. We've had a scenario we passed the anti-homosexuality law. I was sanctioned. I am still sanctioned, but I am still alive and proud of what I did. I think even leaders, we must be able to champion this, and the future of our people is in us, the leaders. And I want to thank the team from Ghana that has come to do the benchmarking. Ekibinja kino okuva mu Ghana kizze kuno ku lw'enteekateeka ezigenda mu maaso ez'olukuŋŋaana lwa Africa olw'okubeera mu ggwanga eryo olumanyiddwa nga Africa Regional Parliamentary Conference on Sovereignty luno nga lwakubaawo okuva nga 27 okutuusa nga 3 omwezi ogwokutaano omwaka guno ng'era lwakutambulira ku mulamwa ogukwata ku nnono n'empisa ku ssemazinga wa Africa. That as leaders, the African problems can only be solved locally by us. If we do not sit on a round table like this and have these problems solved, nobody is going to come from anywhere to solve them. So I want to really encourage you, call for that session, for that meeting, talk to our people. Bano kiragiddwa nti bazze kuno okubeera ku bibayiga. Among asabye amawanga ga Africa okukwatagana ekintu kyagamba nti kyakuyambako amawanga gano okwemalira ensonga zaago. As legislators, I am happy you all legislators, you should be able to legislate on laws that preserve the African values and the cultures. And we can proudly say in Parliament of Uganda, we did a legislation and passed anti-homosexuality. Amyuka sipiika wa Parliament ye Ghana asiimye omulimu ogukoleddwa ababaka ba kuno era naye ku lwa bannaggana ne yeeyama okutegeka obulungi olukuŋŋaana lwe baliko nga bwe guzze gubeera wano mu ggwanga. We have seen the importance of this, not necessarily because of the elections of Uganda this year. We know he's very busy, but you also find time and be with us in Ghana in May. So our mission is simple. We came to benchmark and discuss what we've done so far and see where we are falling short. Olukuŋŋaana luno lugenda kubeera lwakuna ng'era omukago gw'amawanga ageetaba mu ddwo gwatandikibwawo n'ekigendererwa eky'okukuuma empisa ennono wamu n'obuwangwa bw'Abafirika. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.